Dr. Kizza Besigye ne Hajji Obed Lutale wamu ne Captain Dennis Ola Oya bakomezeddwawo mu kkooti enkulu olwaleero mu bukuumi obw'amaanyi okuwulira omusango ogw'okulya mu nsolukwe ogubavunaanibwa. Olwaleero bannamateeka ba Dr. Kizza Besigye okubadde Martha Karua, Ssaalongo Erias Lukwago, Ernest Kalibala, Aaron Kiiza, Frederick Mpanga n'abalala bategeezezza kkooti ebadde ekubiriziddwa omulamuzi Emmanuel Baguma ng'oludda oluwaabi bwe lutagoberedde wamu n'okugondera ekiragiro kya kkooti eky'okubawa obujulizi bwonna obukwata ku musango guno nga kkooti bwe yalagira. Oludda oluwaabi mu kwanukula lutegeezezza nti okulwawo kuno kwazza oluvannyuma lw'okuteekayo omusango omulala mwe baagalira kkooti enekkiriza abajulizi bayo abakulu mu musango abaweera ddala 6 bawe obujulizi ku bavunaanwa nga teboogedde mannya gaabwe wadde okwogera gye babeera. Bannamateeka b'abavunaanwa era babuulidde kkooti nti empapula ezikwata ku bajulizi ba gavumenti abataagala kwogera mannya gaabwe n'okwoleka obwenyi bwabwe, omuyambi wa kkooti azibawadde leero ate nga n'abamu tebannazifuna. Kino kiwalirizza ne Dr. Kizza Besigye okukangula ku ddoboozi kuba omulamuzi abadde ayagala omusango gw'okukweka abajulizi gugende mu maaso ye ng'omuvunaanwa kyawakanyizza nti talina kyakimanyiiko. What has been raises the question of even the application having a real merit and having a real fix. If we continue proceeding this way, maybe we shall just stay at home and be judges in our absence. Bannamateeka era bategeezezza kkooti nga mu kaseera kano bwe batalina lukusa oba kiyite instructions okuva eri Dr. Kizza Besigye eky'okugenda mu maaso n'okumuwolereza oba nedda ku nsonga eno. Oluvannyuma munnamateeka Erias Lukwago asabye oludda oluwaabi okuwa obujulizi bwonna eri abasibe gye bali mu kkomera n'oluvannyuma balabe oba abasibe bakyayagala okubawolereza. Wano omuwaabi wa gavumenti Thomas Jatiko ategeezezza nti eky'okuwa abasibe obujulizi obw'omusango guno nti kikolebwa leero kuba abasibe we bali. We pray this court that it permits the prosecution to serve the accused persons who are in the dock here right. Oluvannyuma kkooti eragidde oludda oluwaabi okuwaayo obujulizi eri bannamateeka b'abavunaanwa obutasukka nga 19 omwezi guno nga bano bo baweereddwa ssabbiiti 2 okubeera nga bataddemu okwanukula kwabwe mu buwandiike era ng'omusango gwakuddamu nga 31 omwezi guno. Bannamateeka b'abasibe okubadde Martha Karua ne Ssaalongo Erias Lukwago boogedde ku bibaddewo olwaleero mu kkooti. That they should not disclose the names of a certain witness, and that application, which was filed only yesterday, had already been fixed for hearing by the judge, Justice Baguma, for today. State bano koti yabalagira obutasukka nga 3 omwezi ogwokusatu babenga batuwadde obujulizi bwabwe bonna bwe bagenda okuleeta mu koti naye n'okutuusa olwaleero tebannabumalayo. Lukwago era si mumativu n'ekyoludda oluwaabi okwagala okukweka abajulizi abagenda okukulumiriza omuntu we. Mubaleme kumanyibwa mannya gaabwe wa gye babeera ne feesi zaabwe nga tezirabikako oba bagenda kukikola batya. Situmanyi oba bagenda basi bakantuntunu oba kukola kikuga nti feesi tezijja kulabika, amannya tegajja kumanyibwa, emirimu gye bakola tegijja kumanyika, nawa gye babeera bonna baagala babikweke. Then banawa mizimu, banawa bujulizi nga mizimu. Dr. Kizza Besigye ne banne baddiziddwa mu kkomera e Luzira okutuusa ennaku z'omwezi 31 omwezi guno. Annette Nakayibaale yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindi.